Ferdinand Lutanga ava mu kibiina kya Alternative avudde mu mbeera n'asiba entambula ku bitaala bya Kampala Road bwakakkanye ku jjole n'agikaliga emiggo mu ngeri y'okulaga obutali bumativu. Embeera eno ereeseewo akajagalalo ku nguudo eziriraanye ebitaala ng'abantu bakuŋŋaanye okwerolera ogubadde. Ono bakira akozesa ekizindiro kimukalakaasa nga bw'ayogera eri abantu. Abasirikale b'oku nguudo balabiddwako nga bakola ekisoboka okugula ekkubo, kyokka kino kitutte akaseera. Oluvannyuma bakubidde bannaabwe okuva ku poliisi post eriraanyeewo nabo abasitukiddemu okutaasa embeera. Bakira bino bigenda mu maaso ng'abantu be basaakaanya. Oluvannyuma abapoliisi balwanaganye n'omuvubuka ono okumukwata ne bamukunguza n'ekibumbe ky'okutuusa ku CPS mu Kampala ng'abantu be bawerekeza enduulu. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano afande Luko Wesigire atangazizza ku mbeera eno. Abadde tetunnamanya oba ali obwongo bwe bulyoke naye akutte ekiddole n'atandika okikuba emiggo emizibu nga bwakirangira nga alina ebigambo byakiwerekeza n'okiwerekeza. Essaawa zino akuumibwa poliisi wano ku CPS nga tunoonyereza ekigambibwa okuba nti yeenyigidde mu kukuuma omuliro mu bantu nga kw'otadde n'okuba nti n'agambibwa okuba nti yayimirizza emmotoka ezabadde ziri ku lugendo kyetuyita obstruction of traffic. So essaawa zino alipooti fayiro ye erindirirwa okuba nti netwalibwayo eri omuwabuzi okuba nti n'atuwabula kiki n'abatuuzaako. Ate ebyo ng'obitadde ku bbali, akakiiko k'ekyalo kya Heritage ekisangibwa e Kabalagala wamu ne poliisi basomesezza abavubuka b'ekitundu okwewala okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ko n'ebikolwa by'effujjo. Ssentebe w'ekitundu kino Christine Bajja wano wasabidde gavumenti okubayambako mu kuteekerateekera abavubuka okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'effujjo. Mpite abavubuka bange mbabuulirire mbagambe tulina okukola tetulowooza nti ebintu tujja kumala gatwala bya bwereere. Olabe emmotoka ya muno nti eno yange osanga omukyalo omubbeko akasawo ke. Yowe ebyokwerinda mu kitundu Musa Wafula asaba abakuumaddembe okwongerayo essaawa ze balawuniramu ebitundu. Kyagamba nti abakozi b'ebikolobero bakijjanya nnyo abantu mu matumbi mu kiro. Nitwana ba poliisi ebakola operation. All operation yabwe etandika ssaawa ekitundu bakoma ssaawa 5. Bobbi batandika ssaawa 8 mwenda kw'ekiro mpaka 12. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano afande Luko Wesigire era alambula ku nteekateeka n'omulala gw'omusomo guno. Bulijjo mukimanyi bulungi nti embeera yonna ebyokwerinda etandika n'omuntu owa wansi omutuuze mu kitundu nti era bino byonna bye tukola tebyandibadde birungi nnyo oba tebyandituukiridde nga tetukwataganye na muntu owa wansi. Era y'embeera eya community policing gye twagala okulaba nti notuuza. Of course omu ku babyokwerinda okuyigiriza abavubuka ekibi ekiri mu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Nze Ivan Juko wano mu Kampala.